Ana yonona. Gwe. Bajuko. Juko iwa maziganga. Juko. Ndoza kati checho. Yesa tu. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzuke nga mungo wena. Okay. Bana. Professor Bana. Professor uri mukazi. Uri Professor Bana. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Just minutes. Mokobire ezobwerere. Hello. Bulungi sebo sibeta sebo. Eto mwana musambu. Wa kamera ngali mukubo. Mokwano. Ngwe seriously, we are not in talking terms. Musindiko wa kamera. Are you sure? Kwato kubire athamu. Naye kale nanyomirwa nenera n'okwera nti tewazi. Nanyomirwa ate ngena okudda. Va mu lugambo tukoleko. Bannange kansubira buli omu ali bulungi. Kati owoganira ki? Ndi mukulekana. Ngamba de manyize ndi wansi. Tuli wano ne Caroline Maka yasembayo kukyala wano. Neri bakuwulya baba bakutunuulidde. Badde ogana naye gena maazi. Lwe yasembayo kukyala wano yaleka ndekedde ebizibu ebiyitirivu. Nenkola biki naye mala nengamba gasi ya buloolo. Bani abali bakozesa sokolo. Wagenda waneeno oyogedde ku bantu nga we bakunyiiza waliwo omuwala yalaka ku TV n'akunyiiza. Omwogedde tiwayogera linnya. Abantu baba bwetereddeyo mu comment nga bamanyi Abannayuganda nabakajanja akagatondoza ne katuuka omuntu. Ate mufo gy'okulumba Caroline Maka yagira yalumba nze eyakukolako. Ani yakulumba? Ate yanvuma yakulumba? Sorry. Kati gwe n'omugambo oti. Ne mugamba mukwano ojja kulya ku bbi. Naye yali afa ky'okulumba wana tebakyatya. Tebakyatya abantu bakulu. Naye namuwa lesson. A very good lesson. How are you doing? Ng'otambula ne kaflaska. Kaflaska? Eno water bottle. Tolina water bottle. Abakyala balina okunywa. Amazzi. Just keep dehydrated. Lwaki? Omusana mungi. Togulaba? Sigulaba ndaba nkuba etonnya buli lunaku ate. Lwaki omuntu oba otambula? Mu bottle yo nga mulimu obuntu obulala? Mulimu mint. Kuwawonyako? Mulimu mint. Bo mint leaves. Bonya bulungi. Unyako owulire. Unyako. Obulire? Wabulabako ne ku Javas babuteeka. Bulaba ku Javas. Mu cocktails. Oli otya? Ndi bulungi. Owulire ononya watandikira tolaba. Omugagga oli otya? Kasubira oli bulungi. Aze ndi bulungi. Omwana ali atya? Ali very fine. Ozi omwana bagenda mutikira? Yeah, tulina graduation. Kyalo Wednesday mbadde nva kugenda gayiwa decoration. Yeah. N'ebisinga byawedde. So bulijjo olina omwana omukulu agenda omala Makerere? No. Graduation ya bava mu kindergarten bagenda mu other levels. Kati agenda joining a grade 1. Agenda joining a grade 1 ye primary? Yeah. According to our setting. Yes. Now, yeah, agenda soma SE curriculum. So again, I'm grade 1. SE? SE yani? Accelerated Christian Education. Accelerated Christian Education. SCE. Accelerated Christian Education. SCE curriculum. Mukatuliki? No. Ebeerako ebya bulijjo mathematics, English. Nabudeko Christian. Yes, because it's Christian founded. Nga onalaba Islam founded schools. Naye kati nekozesa it's a different syllabus. Kati omwana osigwa muwerera? Nze amuwerera. Kyogambye Christian aided. Accelerated Christian Education. Accelerated like sukkako ku education eya bulijjo. So bakozesa syllabus eyagala ofaananamu nga international. Yes. Nga wewandi kyogedde. Kati ogenda kola party? Of course. Omwana gwomanyi abaana be bayitamu mu nasari.
Sebyangu. Bana bayita mu bintu bingi. Okubakeezanga. Batandise okubeera nnyo mu bantu. Like bayita mu bingi. Learning how to write. Olumu penso zibanyiga engalo so bingi bambi byayiseemu. Olumu mu parking ebyokulya ne bibalema okulya. Yeah, but eri tebapakinga byakulya. Everything is there. They have breakfast, they have lunch, they have snacks, then they have fruit after eating. Nga bamaze okunapinga. Okunapinga? Okwebakamu. Okwebakamu. Abamala okulya bawummulamu ne bazuka ne balya ku fruits, then ne bazannya. Madama nti essomero lisiba n'ennappy abaana abakulu. Napping sleeping. Kuwummulamu katono n'ogamba kanzikizeemuko wano. Okuzikizaamu ye naapu. Teka naapu. Kati enteekateeka ziri zitya sofa ez'omwana? Diko kati mumaliriza emmere erisorted. Tugenda kukolera waka as always nga birthday era twakolera waka but wagazi parking ebereri eno ne tukolayo omukolo. So nga luli of course tuyinza tekawo ka tent tuyita abantu nga 25 batumala. Yeah. Continental dish this time round. Tugenda kukolera ije twakola luli twakola bya bulijjo. Tugenda kukola continental dish. Invites only. Kyekirala kyetegese. Of course n'ebirabo omwana alina ofuna ebirabo okuva ewange amutegekedde ebirabo. Nga luli biri bye wamuwa luli? Ayo byali bitono. Byali bitono? Kuba luli oba wamuwa ekimotoka? Ekyebbeeyi? Tekyali kya bbeeyi? Ku kino kyoleeta ati? Ebimotoka byameka 1.5, 1.8, 2 depending. Yali Ford, I think. Jerry waka. Wamuwa Ford. Mandooza kati yamulekawo wagula endala. Kati tayagala motoka. By'emotoka yabikooye. Ate n'eri ekyako. Azivuza azikooye. Wanje? Emmotoka. Twagaba bugaali. Kati yete tulina okufunayo akagaali akalala. Like when babies come over. Ng'amugamba, you want my bike? It's okay, mom, you want to give away my bike. Ate alina ekiso omwana wo namulaba. Wamulaba ebintu agaba bigabe. So kakati omwana mumutegekedde speech. Okutunyonya byayiseemu. Wanaaba asazeewo okwogerako eri abantu era ajja kwogera. Wanaaba tayagadde it's also okay. Omwana osi yagamba nti tuleekaana. Yagamba mami your friends shout a lot. Ezibedda mwali muwogana. Mwana yalaba bubi yenjogera yaffe. Kasuku wali eri ogana. Shalom ayitawo alangira abantu. Gwe wamutuukako nawe. Omwana ayogera nnyo Oluzungu. Kati babbi nga ye teyabimanyi. N'alaba kirala twamukanga. Yeah, nangamba, why do your friends talk while they are shouting? Nemugamba because they are happy. Namugamba they are happy. N'omwana atwetondere yatumanyiira. Neye. Oba gwe wandyetonze wetonde kale ku lw'omwana wo. Yamanyira ba uncle and aunties. Zibedda toogana. Njogera. Bajja kugamba mu comment section. Kati tulinayo after party. After party ebeera y'abakulu. Tugenda kwekulisa mwana kusoma. Yeah. Gwomanyi sente zentadde mu ssomero. Wallahi. Nyingi nnyo. Katwagala tukubugirize. Mwina okunkulisa. Kati ekisooka nze eva pate zange pati esooka eba y'abaana mpaka nga ssaawa 1. Ne bakivaamu. Abaana ne bavaawo ne tusimbula embalaasi. Ate byawaka si byakuzunga. After party wali ogambye beach. Beach y'abaana baffe aba graduating abo tubatwala lunaku lulala nga they have time baana tetulina bapapya balina okubeera ne week namba batukoleyo ka staycation simanyi tujja bi yatulabe staycation kale babere staycation bocha nyama si steak staycation ni mini vacation kale nga bagenze wa London tusobola ogenda eyo ku mazzi ne babeerayo okennaku nga tebalaba nnyo bantu bangi tebawulira boda ziwogana they need to rest tebawulira bayita taxi tebayeetaaga babeereko ku beach batuleko mu musenyu kati byonna byoyogedde omuntu ali kuno agenda kugamba mwekoza bannange nti weeraga okudaala kati nze mbakolera ekinange saayagala naye etera kuba njogera y'abanaku etera kuba njogera y'abanaku si baavu banaku abanaku amanya kyekintu kyabalema okwawula omunaku aba n'enge ku mutima ne bw'aba alina effitina okitegeera basobola okubayo nga akusinga sente naye ng'era nga munaku omuntu agenda kugamba kalo osente zonna ozijjawo ezo zeyonoona bw'otyo ate mba nze onoona
Oh, chikambwe. Tomanyi teekateeka tuzirimu ffenna. Kugambye. Process kitandika weekend. Gwe pressure togiriike ewaka. Pressure y'amaanyi nnyo. Ate oba tetuziriko ffeka ne bajjajjabe bali ku pressure. Ekirungi engoye wazifuna naye alina abantu be yainvitinze ina family. Kati waliwo ba family members banga bagenda okundaba nga tetwabayise. Munange omukulu we ye yasazeewo abantu bayi. Temunyiiga. Waba teyakuyise. Omwana aba ne list ye. Aba ne list ye era alina abantu be yayise daddy wange, my mom of course, my siblings, n'emikwano gye egimu ku ssomero, essuti twamuleetedde alina essuti egenda ku ssomero n'enabeera ku pate. Byebyo. Jibke Fashions yakoze ey'oku pate, Jonjo Fashion Factory yakoze ya yankoleddeyo mwana. Jibke yakoze ya ku mulenzi alina obbugiriza munne. Of course. Jibke yankoledde ey'oku ssomero, Jonjo Fashions n'akola eyawali. Kuyaku pate masamasa. So bamina muteekateeka. Kati omutaddeko convoy. Simanyi. Ndaba naye wandikitaddeko. Ayagala atambulira mu motoka ki? Ayagala kutambulira mu jeep. Jeep. Bakuwira n'omwana tulabe. Omwemu ka jeep kaba agenda mu kusomero. Just bagende beyagala abaana kano okoze ssente abaana bateekemu ssente abo abaana bakoze baana bayise mu kushegedde kati nze toŋŋanya nnyo kumenyeka nga bw'omanyi nti nze ssente ziri eno mu luseke biki byonna bikwasaganye omwana ayagala kimotoka Zubeda omwana nina omuwa ekirabo oyo nakugamba apart from the staycation gye bagendako ey'okumazzi of course alina ofunayo akalabo kuba kati ne saluuni bagimuwadde nga tunagenda ku beach alina soka nasiba enviiri kuba kati olina otubulira biici ya luno atajja alina soka yenazeeko ennaku agende mu saluuni bajja mukolayo neka massage neka massage agendeyo ku saluuni babimukoleko ate tuli kumpi wali ojja weta weesi wali ekasanga ti omuteekewo bana mbakubire basike bamunaze mu nviiri bamusibe aveeyo ng'ali fresh and clean amanye nti maama we ayina abakwano be kati nze ompaddeyo okinga maama w'omwana abonyebonye n'omwana gamuteekamu ssente gwayasomye maama w'omwana gamuli mu kuteekamu ssente mundeseewa gwayasomye naye jabba werekerako ojja kugenda temungulidde lugoye bannaye nga temungulidde lugoye tojja sobola tojja gwe era wali eri kwaitebo tojja tuulayo ati ze mama abaana ffe tugenda beera eno kwetala continental food tewera omwana yatadde ku listi oyo mwe abasookako mwe baneiba kati luli yakulaba nti ng'oyombera sushi so he said sushi will be there specifically for you omwana we yakoze kyekintu ekya susu na sushi susu Zubeda amtereza mu bintu eyo wamunnyonnyola n'omulaga ebifaananyi tetugenda kukwata namungodi kumuteekamu ssente baamunnyonnyola nga ekika kyonna kye boogera kya namungodi nga sushi namungodi buceere babunyoolanyoola bati ne bateeka wali eri ne bakuwa bongeramu boogezi oba simanya magi oba byennyanja ebintu byekisiisiri we bityo tobiteekamu ssente tuweemu enkoko tugirye boiro ate tugenda kubeera na nkoko ya boiro Bachina bagenda fumba. No, even Africans know how to cook these continental foods. Yeah, so to just take our my favorite, of course, I know about the chicken curry, the teriyaki, then naans, the jabao, butter naans. Teriyaki yani? Teriyaki yani? Bagenda yimba live. I mean, going to Sydney. Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Kale beranga. Kalola chicken curry. Ye mumanyi curry. Kati chicken teriyaki bongera mu kubirungo. N'enkoko bagyokyaako. Kati ali awo agenda kugamba bannange bano. Graduation is bed. Ku graduation is aba. Munteke wala. Ndabiko baswaza. Anyigide obukulu yandigoba. Manyo bazibedo namuleta oba namuleta regulo. Banange kino kye tugendamu enteekateeka zino zonna ze muwulira za graduation
abaana bagenda graduatinga so kakati owange agenda graduatinga ne sente sitaddemu nnyingi nnyo ba anti bataddemu sente kati kalo teweerabira nti omwana alina otambulira mu jeep ndi wakubamenya naye teweeraliikirira naye fe mututerawo ku ttooke engeri gyali okumpi ojja mukima after ng'abantu bakooye tolaba omuleeta olweggo yagambye omukulu bakimaani omwana ate omwana alina okubeerawo tewali ttooke ojja kujja olweggulo ate ng'ebintu biwedde teri ttooka ate omumpita waba tewali ttooke nze munnange watali ttooke omuntu oba totegese ettooke n'enkoko mutusuuliremu obunwe kale tumanye nti omukolo guwedde ku graduation gy'amatooke tugisuule mu kyawo toyina amasepiki nfumbe eyiyo yazubedde beewaka so kakati omuntu nange okola mulimu ky'ennaku zino sente ng'olina nnyingi lwaki abantu balowooza nti noyinamu ekisajja ekikadde naye nakyo ekibayo bakimpe abaana bangamba ebisajja ebikadde bigaba nnyo nange bangambye ebisajja ebyo ebikulukulu bigaba ssente bangayo mbu okirinamu bangayo n'omusajja omukulu yakuwaga bambi mukimpe yeyakolera ne bizinensi gamba wallahi eyo nseka kyenseka yakumanyiira bambi bakimpe by the way nandikyetazeemu kuba sente zenina tezimala bulungi kukola bintu byenjagala kukola kalo okyali singo nga luli twakoma okwogera oli nga oli singo awo nga oluwe twayogerera wali nga toyinaawo bakwanakwana naye sinabitegeera kuba twetaagamu omukolo amukola next year sure did ogenda mufunyawo mwanjule oba waali olina gwe weetegereza nabendaba bali awo bali bati oba obandageko ndabe baluzungu abeetegereza iji kati nasobola okwagala omusajja atamanyi luzungu muleke nja kukola mutabani wange bagenda nyumya nja kukubudaabuda luli wayomba naye kati mutabani wange bagenda kunyumya atya naye omwana wo banna omwana wo yali anzise omwana wo saba ombu gentleman aleka abakazi basooke mu layini ate ekintu ekyo nga kyakuluma nnyo anti kati nze jjukira emyaka byonna bya kibuli kati omwana mumugamba yingira ama wali eri abakazi abakulu tebalaba nti omwana omuto asiminaga no they are ladies first naswala omwana kigwa kimuyigiriza ekyo nti ladies first oba akyeteekamu yeah, but he is a very down to earth young man. Very, very, very. Yeah. So ebintu bya etiquette bye basookeramu abaana abo. And even at home. Etiquette. Etiquette kwe kulisa foko. Ne bayiga okulisa foko obwambe. Si etiquette. Alizubeda sagala ko. Bangambye oli wa kunnyonnyola nnyo. Kuja nga gokyagadde naye ekintu etiquette. Bakugamba etiquette foko obujiiko obwambe. Etiquette w'ennyonyi oyiga okukozesa ebintu ebyo oba oli mu business class you know the etiquette of eating you be eloquent and bw'omala biyiga okukozesa akambe ne fork ngodda ku eloquent obeera eloquent eloquent ke kaliwo omuntu amanyi okukozesa obwambe abeera kafulu mu byo oli ku kizibu kati essomero ly'abaana balisomesa ab'ennyonyi ba hostess be basomesa eloquent gye babisomera eno teri essomero eritali lya nnyonyi tebasomesa eloquent ne etiquette kituufu omutemuwuundo kubanga eloquent wafuukira fooko n'amajiiko nedda omuntu omugamba government tukube fireworks tugende mu mwaka omupya kubanga eloquent yani zibeda naye tukuleka mu 20 yali fluent mu luzungu okomyewo kulikayo ojirira oli kumpi tuuka by the way ate ethics si byebimu eloquent etiquette ethics gwe neighbor otokola ebintu bya kisiriwamu
Omanyi bwe nkulabako mba gyayiga luzungu. Kati embeera gye tulimu yakubeera ng'ate saagala ontambuze mu bintu ate nkuswaze. Tuyinza otamba tulinya business class nga nina okukubugiriza. Kituufu because even my wedding can't be here so. Wedding egenda beera? Tofaayo gojja kuba ku mutto. Nja kuba ku mutto. Kubajjukira nze nina okubugiriza abantu balina akamanyiiro. Nze nsoma lisiti ani ayingira ani ye bali banasobola air ticket. Baba batono kasaba ulya wedding ya nnyonyi. Si wala nnyo tujja genda ku mpimpi. Ku mpimpi tujja kubaleega nnyo kudda nga bali mu mabanja. Anange. Oh, Karo. Okudadde luno muganda wange. Kati wedding yo oba osubira ng'eyinza kufaanana ng'etya? Oba oyagalako abantu nga bameka ku mbaga yo? Si bangi. Si bangi, si concert. Si concert, si byakukakasa. It's just officiating. It's something simple, being happy with a few people. Nga bameka? Si concert nti ate mama gundi tewamuyise. Gundi wamumeetinga mu 19 naye tewamuyise. Kyova ogitutte batamye kuba batono bajja okusobola air ticket. Batono. Nze buli wedding gye ndaano nga esusse Uganda. Buli omu yeesalako yekka. Agakankuwe. Nkankwe sijja kusobola. Naye batampe kiri okke. Oyina mu ssente zo? Just nze nsubira muntu watuukira okukola omukolo alina okuba nga yeesobola. Anti olina okukola okwanjula, okukyala, embaga. Katujja kusondera kwanjula. Temusonda. Kale it's okay musonde bajagamba ate munange. Kiba kibi mikwano giba jagala okuwa. Si bino byakuza meeting. Naye ngamba oli naye erowooza naga Karo bambi ka contribution kakuyambeko. Which is good. Yeah. Kati sirowooza nti nja kola pledge cards nze ng'omuntu. Sijja zikola. Tojja zeetaaga. If someone wants to give you, they give you Zubeda. Kyova olaba sitera kwagala kubeera mu group simanya birthday, simanya biki, contribute. Tosonda birthday z'abantu? Ez'emikono gyange bakimanyi. If I want to do something for you, neekwatira ssente nenkukwata. Tezubeda ayagala kintu ayagala ogenda ku beach leero ne tugenda ku beach or regular atera kwagala gendawa. Lwaki bulijjo ndwawo okwogera naawe? Ne tugenda. Lwaki tuba njagala? Yenjagala ebyo. Ebintu by'okwekunganya bibaleetera eŋŋambo ne bakwogerako bannange mwegeya abaana ab'obuwala mwegeya bannange mwegeya ne batandika olifaawo tumusaba ssente ez'okugula keeki nga tezinnawera nga ssebo yeeyigira tagira ne bakyagala nawe lwa birthday. Gundi n'alyoka contributinga weeziti gundi twamuteeka mu group n'atajja woowe tebikola tebinyuma. So okwanjula kutojja kuso toyagala? Okwanjula bambi temusonda. Ate embaga you can contribute if you want. Naye banaabimanya. Kakati ennyambala oba yemmwe abagenda okwambala canvas ku mbaga? Nnyabo nkwatiraako kweno essimu. Mukwatire? Nkwatiraako kweno essimu. Hajati wange mugambe natuuse dda. Siyo ni gwajja naye wa? Hajati. Naye Hajati mubanja wakimugaa nti mubanja? Simanyi mujja kwesootinga. Mugaa nti mubanja? Ajja agenda kujja. Mbadde nkugamba. Oyinza kwambala otya ku wedding yo? Osobola kwambala canvas? Bannange kyekyo kyenkugambye si concert nti mulina okulaba biki bye nnyambadde. Si bya by force. It's a wedding. You're supposed to be happy as a couple. Mulina kukola bintu bibanyumira. Ekyo kintu kyekyalema abantu okutegeera. Si kukakasa bali. Naye mukakasizza mumaze wedding mugenza tukogimala muli mu babanja owamera abanja owa tenti temwamumalayo owaddiko. Kolako kyosobola. Mbukati mukakasa febe mukakasa. You're becoming broke by proving to other people that you're not broke. And you're proving to broke people. It's only broke people abagala nnyo okumanya gundi alina ssente mmeka. Abantu abalemerako nnyo nga baagala mmanya oyo omuwala alabika yeetunda tebalina ssente baavu. Baba n'ebizibu. Abantu abanonooza ennyo ku bantu baba n'ebizibu. Enjogera yakyukamu. Kuraki. Si bwotyo bwe wali. Ate kuraki. Kaera ogenda laba naawe abagenda obikommenti nga mwala ate amulaba nno ng'ayingira sipaaka. Ate ndabewa. Ate akulaba wano ng'oti wakatunya ku TV nga bakuwadde omukisa.
Ataakulaba naye kati oyogeranga bw'oyagala. Njagala avaayo ku kyogera nga yandabako nga ngenzeyo okufukamirira omulimu. Kyangu. Kikulu. Kwa ne ku Spark gundi screen test nakoleemu ne nkomawo nga tukola checkings ne mmala olwamaliriza ne mmala wiiki nnamba nga ndimu nga wonagiyita how can I call it? Just kujja kumanyiira mbeera, then the following week ne ntandika okukola. Era we nali nvaayo ewaddako gye nagenda era bampita ne baŋŋamba wandiyagadde okujja okukola ku New Vision ne mbaga mumpa mmeka nti weeziti nti tujje sayininga ne walala ne ŋŋenda makyali ku New Vision ne multi choice ne mpita. Ne kati gwe ssente mu mawulire ozijja abawala ng'abantu bakoze mu mawulire. Naye kati gwe ssente z'olina n'enjogerayo n'ekyuka omwana asomera mu AI CMI SCE Kati CMI nawe basomerayo. Gundi Accelerated Christian Education. Accelerated Christian Elevation. Education. By the way, no, I am sure a lot of Ugandans, okay, not a lot, but about Ugandans, Jebalina, which such Siwaliwo SCE. Never what away. Like curriculum eri different. No, what teri yo eri kungu. Kungu manyi. Eri kungu. Kientero yite. Yes. Wakuba kizikubo kyaffe baakizibye. Nalabye baakizibye naye bajja kimukyeka bali mu kitereeza bali mu tukolera kkubo. Naawe nno otukaka juice banna. Sole baba bansonyiwa. Owulidde betulangira. Bamanyiira. Oyo mwana nno nasoma naye wamulaba waneeno. Mwasoma mwena nno wa juice. Kati gwe okikola otya okubanga gwe embeera eri bweti nga ye abonaabona nakamula mu kiwungwa. Hanna ebintu bya Mukama. Era alina be yasoma nabo nga baliyo batunda nnyaanya. Anti ate obuzibu abantu. Mukuba no manyi graduation omwana we bagenda mutikkira. Nera gimba. Agimanyi yagenda okuleeta juice. Oleeta juice. Antegekera juice wange. Omanyi tulina Continental Foods. Yeah. SE. Elevated what? Elevated Consequential Education. Accelerated. Gwagenda okukola juice sanctuary ku graduation z'abaana. Tuleteeko ndowooza ne kacaayi. Sayina okola ku graduation, then tuyiseewo December, then January akole ku birthday. Birthday. Already a program agina. Ragiba mukolere juice ku ssomero agenda kuwa baana banne. Birthday ya 26th. December. November week ejja. Yagala we ku baana b'abantu juice. Juice gwatwala ku ssomero agenda musasula. Ate nsasulira kinsaba naye sina kintu kyenyiza kusasula. Kulaba. Bakoledde. Nkusanyusa. Gwe nkusikolera. Ate oli muwala wange. Oli muwala wo. Muwa abaana bange. Kubanza temunsasudde kati gonsasula ki? Wali onsasudde ki? Wali onkoledde ki? Entalo zenkulwanidde. Eziriwa. Entalo zonna zikusangamu Zubeda. Ate wazinsangamu nze nali nazimala. Entalo go wazongera n'omuspice ba. Banchawa nkunze nabaani yasalwa. Ne bakuwa n'owaayo n'obuntu ne babuzira. Nembuwaayo nabo ne babuzira. Nabutuddiza naye nabulyamu mmere ku Javas. Era kati oluzizza olutalo. Lwa mwala gwe nkwewala ennyo. Mulimu lwembaga nange nkwoyo olwa n'entalo. Kubanga olutalo luli serious. Naye kati oluzizza. No, just abantu balina feeling. Some of us when we go through things. By the end, kizibu okusanga omuntu nga nayombako naye nkyamuyinako nange banamuvaako dda naye maama abantu bakuuma obusungu gwe okimanyi omuntu oyinza omusanga nanga yakunyiigira nakusaana nakupamako nina gwe nsanze wano yanziba baali bagenda mutwala ku poliisi bannange musanze awo lindako kusooka onyumize kale wadde mukwano gwange nange yakubba atya munange natuli awo ku Vision nkola we nakoleranga ne DJ Shira nkola MCing kati nze nga mmanyi okuyita mikwano gyange nga olaba bashuga ne mbagamba awo by that time lockdown yakagwana tebalina bulungi biki ate nga ngamba bannange ojo mpiteeko nkulaba osinapinga mupostinga mubeera neki ne mikwano gyammwe nange njagala kujjayo oko ndabe abayimbi nga baperforminga na biki
eyo show y'ekiro kakati nga tukola ki nga mugamba it's okay this time round I'll put you on my list when you come your name will be on Carol's list ngajja abantu abamu bamumanyimanyimuuko abantu bamumanyi kasi ngajja nga bamuwa of course wali bakyali bange batula mu maaso of course kumpi ne cameras ng'anyumirwa nga bayimbi bajja basaba bayimba kati me when I'm working nga olaba nti mpadde esimu ebintu byange bibeera wali essimu bikyo bagulirayo ku bwokunywa ani agula nze of course bakimanyi obviously bashuka sasa zimakaza omwana zindekere kati mba nkola tuli kumpi kumaliriza shebuzayo like 40 minutes and to make a call to reserve wajemba twala for the after party and to make a call to reserve a table nsijawo by then nsijawo nga iPhone yange muteriwo nga ani agibye naye nga bonna batuddeawo kati kiringa gwezubeda abo bonna batuddeawo obeera ogamba yi kubaka agibye ani asobola okukwata ku simu yange naye ng'obatunuulira tunuyanga ogamba nedda bakyali bange bagibye bambi kati nga ndowooza bano bazze n'abayimbi ebyo ebigaaligaali eggaali waliwo agijjeewo kakati nga ngenda nga ngambako Shiru nga mugamba Shiru simu ebuze essimu emu ku simu zange teriiwo nga empya weeri ng'enkadde teriiwo enkadde olwo iPhone ki okay literally the thing was like this banzibako essimu ku I think it was at H2O banzibako essimu ng'era nkola so I ordered for a phone esimu zange ntera zitumya mu America yeah so I ordered for a phone nerwawo tuuka nentuma ndoza muli embo za Karo ebinnyo zinyuma nentuma guy bags I order bags from America also bags naye ayina amasimu amalungi oyo guy wa Apple Services ne mugamba bags okompeya essimu gye nkozesa ng'eri wejja yeah by that time bags yampa I think it was a 12 nga ntumiza 13 zezaaliko kati mba nkyakwatayo 12 like 3 weeks neeri neetuuka so nga nina 12 ne 13 zombi Pro Max ziri wali babba ki najjako 12 kubanga gye baali bamanyidde awo zonna zikyali mpya najjawo 12 kati ngamba Shiru essimu ebuze Shiru atemyako ku baana abamu ba camera boys wani bagamba mutandike okukeberakebera nga tebannayimukawo nga bantu tebannayimuka nga ntu tebannabuuka nti ntegedde nti essimu ebuze bakeberakebera essimu tebagiraba bagamba basikari mukole eki muggalewo teri afuluma kati Shiru agamba kare wano tetulina babbi bulijjo tukola tewalaba ki kintu kibula ne mga kituufu kati n'agamba tukebere buli omu tukebere neki n'amamotoka kozi fe tupakinga munda naye nga madamu bwedda avaawo agamba she has gone to the restrooms biki kati tutandika okukebera tubagamba essimu ebuze omanyiyo omuntu ayasinga okuba worried muba mutya essimu y'omuntu ng'akola oh my god gwe nno byeyogeza nnyo bajja tegeera gw'oyogerako kaakati mbeera mbagamba nedda bano mikwano gyange tebasobola kukola kikunziba it's impossible ngera omuntu omutunuuliramu ogamba newayandibadde yala tasobola kunziba kuba oba bamanyi abantu ate nze munayi neesiga nnyo mikwano gyange mba ndaba bantu balungi kyava omuntu wankola ekintu kinnuma nnyo kuba oli wa ddala kati I'm real and I'm straight nkulaba kuba kati gamba tukebera amamotoka we open Shiruska we check we open Maika era twagamba ffe abo babasooka okuwaya amamotoka gaffe bagakebere mubeere good example kubali kati ngasigaddewo abantu abaali basigaddewo nga baana abalina amamotoka nebagamba neyange kikebere neyange asikari omu ngajja ngagamba Shiru naye gundi oyo wadde afuluma wadda kiki mwandi mukebedde naye mikwano gyange gyonna gigamba ebyaffe bye twaze nabyo ebisigadde biri mu motoka ya Karo mutukebere agamba yes bakebere buli omu mwana wa kamera najja namwekalizaamu namugamba naawe ereeta ebibyo tubikebere atake wali really ogambye abantu bankebere aga kunswaza agamba gwe nemugamba bakebera buli omulala nange bankebedde ndeka tukebere tukimale it's okay bakebere mbasawo yange yiyo bikinzi sobola kubasimu tumaliza agamba emmotoka yeeriwa naye tugikebere motoka eriwa bweru
asikali abagamba ndi sure mukebere emmotoka eno story abagimanyi bagimanyi ati nga tugenda tufuluma naye nga mpulira nfa nga mpulira ntidde mukono gwange bali mulabisa naye banangamba nti Zubeda alina ekintu kyabuzizawo mba nswala obwedda saagala bamugambe nako mukebera ogamba oba egende because I have respect for these people. I'm thinking no ate tasobolera ddala mugenda kunyonnyola kati baba mukebera nga tagiina tugenda mugamba ki ngenda kuddamu munyonnyola ntya nga ntya mbakebera emmotoka Zubeda ng'essimu teriimu n'atandika okuŋŋamba nyabo kati kiki how dare you, I'm so disappointed biki ate nga naawe owulira ndowooza ogamba ntandika okwetondawo nti driver omwo owaawo agamba nze abantu basuula nnyo muno ebintu banga tuva okukola biki yejjukira bavuga abantu all the time mulina ebifo bye mutakebedde driver nga atandika osika emitto agizzawa mu maaso akebere ne wansi w'emitto biki asika omutto gwa passenger aliyo ekigoye bino bye twesiba ekiro n'obulinga obunet obutambaala ng'akisikayo I don't know ayeko omusajja aliko mukama katonda we ng'akikunkumula ati nga bakuba tooki zonna ziri awo wabweru wa New Vision nga kuliko ekigoye kuliko kiboneti kuliko byonna mbijjukira bungi mulimu ekitambaala munda essimu eri munda naswala nze siswalangako bwenti naswala nekyobalaba ojjukira najjaano ogwasema nenkugamba nze emikwano emiwala kati njigenda kitono abaana ebeerera n'abasiru bange bali njigenda kitono nnyo abantu by the way I think that's why after New Vision ebintu ebyatuukawo nga ndi ku New Vision byanzibula nnyo nti we nagendera ku Pearl Magic anti abasinga batandika okugamba Carol yalaga Carol takyalabika Carol takyatwesembereza no just namanya this is a new chapter tandika bulamu abanjagala bajja kunjagala abatanjagala babeereyo because I was like ono omuntu mumanyidde ebbanga kiki kino I think mumanyi for the last 7-8 years wegiba emitono because nno omuntu oyo namumanya nga nakatandika nze jani yange eya arts and entertainment yatandikira hano ku National Theatre because when natandikira stage acting and everything Kampala International Theatre Festival yonna nabitandikira wano inti nyo nali ku ssomero nga articles zange ze nali mpandiika ne poems nga zikozesebwa eno nga mwami Peter Kagai I think nga yazikozesa ne Jerry Sesanga so bwe namumanyiranga ndaba ono omuntu mu respectinga nnyo webagiraba webati n'agamba oh my god you are so evil emmotoka yange erina obuzibu ne lock era obwedda sagala kyogera because obwedda olumu esigala eri open kyangwa omuntu ogigula siryerabirako ka moment nga nfurizi nze swadde omanyi kuru yonna ekuwa respect nze saddamu kwogera kyolina omumanya nawunga amaziga nga gayiika buyisi nga ninga kizolo kati mpunze enswadde camera crew bana bonna abasetinga bakuwa respect bakulaba mu kifaananyi kirala mikwano gyo webijja bagiwa VIP treatment and right now obwedda abaana bonna babakebedde abaana bonna babatufudde ababbi laba gwe basanga n'essimu I was set up oli n'amubuuza kiri n'amugamba ani asobola okusetinga waneeno akumanya ennyo wano wakajjayo emirundi emeka era ani gwe wanyiiza yavudde linajja n'ajja essimu wali ku tebo mwe gye mubadde mutuddeko linajjawo essimu najja eno mu motoka yo n'agiteekayo n'agifuna ne waagizinga tebalina emize nno n'atandika biki Carol you can't believe this look at me mwana omu n'anyiiga n'amuwaayo oluyi nadda engulu kati nga bagala mutwala awo bagala mukkiriza ku poliisi wabawo omuntu omu naŋŋamba omuntu ono omumanyi ate abantu abamu bamumanyi e Uganda abantu bamumanyi ng'emazima tokikola bamumanyi nnyo wemumutwala ku poliisi jjukirawo show yaffe eya neshiru ekiro yaggwanga ssaawa obanga 8 timu 8 zigenda 9 aŋŋamba wemumutwala ku poliisi jjukira nze soogera bali be bagala omutwala batandise obbamanyiira abagamba be bamusetinza abavubuka bagamba tukoze ne bana abantu lino ebbanga lyonna nga bulijjo tetubabba
banyize bagamba tumukkirize ntunula butunuzi bwe bati naoli najja naŋŋamba nangamba omuntu oyo wemumutwala amawulire nkya gagenda fuluma wasibiza ki omuntu embagamba munyambe mumuleke asimbule agende kwajjukira ababoda batandise okujja abantu banyiivu batandise omuvuma nobba kyaliwo nobba mukono gwe yakulese wano bitandise omanye ebyo bitandika mpola next thing you know omuntu bamukubye ne mugamba nyamba mu ddakiika zino entono yingira emmotoka yosimbule ove wano ng'akuwulira yo manyi kati aba aswadde nga yeekaza bwekaza naye atandise okwekabya ate nga binyiiza ne banzijawo adamu n'ayingira emmotoka n'agisimbula n'agenda wayita ennaku zaalinga nnya because even the following day waliwo amumanyi yali akola naye by then najja ku station nga naye tukola naye ng'ali mu mawulire eyo najja naŋŋamba tuse wano nga baŋŋamba bulijjo tuli babbi kundi yakoze bwati ne mugamba mukwano senga nze yabisanze wandigamye nze yamuseetinze naye nze nabadde eri full time teri alina access kuki ku mmotoka ye ebisumuza yadde nabyo over the following week nansindikira message mbu simanya abadde mu depression simanya tamanyi byali bimutuuseeko simanya biki tamanyi ngeri gye kyatuukawo walayi amazima nze saamuddamu okuva olwo nakunokuta ate ekyanyiiza nti after that nga bantu ababiwulirako nga we bamusanga nga nze ate njogererawo ebiti ngamba industry yaffe nka Tukola ino industry bw'obaamu ng'oli mukazi kolagana nnyo n'abasajja kale at least. Anti era tukolagana n'abasajja ne batugamba bonna tubalye. Bonna kale k'obalye omuntu k'obalye. Era tujja balya paka bamala mu supu naye tetubavaako. Abakazi baamu ne mu industry. Bw'osanga ng'akaaba otuziga bw'osanga akaaba otuziga otutaliiyo ng'aliiba. Ate leero basange kati ffe ab'eddalu nga gobadde naye musirise nnyabo. Anti bagayira Eva bagamba bannange Karo era gundi yamwogeddeko tukimanyi kituufu Karo yakikoze. Oyo Karo ku mumwa gwe. This is the first time I've actually talked about that story anywhere. Buli wajja mpayo story kati era eyo tegenda kuleka kyekimu industry. Naye Chaneno naye olaba. Twekaza. I'm used to this. Twekaza. So kati olina story endala ekutuuseeko ngeri eri muno. Ebinnyo. Beba manyi oba mwani gwe bwe bajjano toyogera linnya lubeerera naye comment section mbabuulira mwe mumanyi gwe mwagala ababoda omanyi mulina omuze boogera wano teboogera linnya lya muntu ababoda akajanja nabagala ebintu ebyo mubimbi ekintu ekyanama okutuuka okubikomyo nti buli gy'ogenda osangayo story mpya akwogeddeko omugambo ate ffe yatugamba munange mwakolawo muti that's why mwayawuka naye yatugamba nti waleeta gundi ye yabaawukanya tugamba nti wali ayagala akole bwati like me kyova kati webeera na mwana wo mukwano gwonna oguwa mwana wo wesirikira you have access to you come to my home you move with me you know my movements kitegeeza osobola okunkola ekintu kyonna kyonna kyoyagala kale byokuzanya wabiviiramu ddala tokyayagala kuzanya nina project gyendiko ogenda kuddamu ogenda tuwayoako okuzanya kwonna yeah I have a project it's an ongoing project I think next year egenda kola ki egenda kubeegira nina project empya and then yeah era byenkola si bye bitono bingi naye tebanga ya luzungu bwe buzibu ya luzungu olwo kati mulimu abooluganda abatonotono kyoyo Karo mpozi birthday gundi yaddi graduation 30th. Graduation ya 30th, then birthday ya 16th. Buli wamu wayitawo mwezi gumogomo. Graduation ya November, tuyisewo December, tuyingire birthday ye 16th Jan, tuyisewo Feb, tuyingire birthday yange 10th March. Yeah, oliwa 10th March. Banne kati ebirabo oyagala ki? Ebirabo sente. Ngammeka? Ndabe wenzikuba oluseke ate nze nkusalirawo kati gwe Zubeda newompa akakadde ngamba it's okay oyo Zubeda wange owulidde ekintu ekyo owulidde omusiru ono owulidde omusiru kyayogedde sobo kyogedde ng'ekisaaga gwe Zubeda kati gwe newompa akakadde ngamba ekyali wange bambi talina kyasobodde
ng'otandikira mu kakadde musirusiru gwe. Kale it's okay. Nsoboka next March 10th March. Ozaagala nga bazisibye batya? Ozaagala mu Dora mu sharing. Ky'oba oyagadde. Naye anti wampa shillings era olina kukolera mu big notes kwaka ate wogenda muziri omutwalo ebiri ate nnoonye we nziteeka. Osobola oziteeka ku ssimu, osobola oziteeka ku account. Ajati omubanja. Nkubanja. Sente zimpe wano. Where exactly? Yajja. Nze atali. Kuba kati. Badde nga njagala mwajja musente. Ate mbadde mbirabidde senga nakubuusiza nga bukyalina tutulani. Ajati alina ssente. Ajati yajja. Naye Ajati nga waluza. Mugambye mu Luganda ate okunzira mu Luzungu. Kyebuuza amagezi ekyo okimanyi? Manyira. Ajati wajja? Ajati wajja? Ate Ajati yafunyemu ekisajja kikulu. Nakyo kikulu nnyo. Naye kirina ssente naye tekimanyi kukwana. Ati kati abasajja olaba omusajja tayinza kuba na ssente ate era nayiga okukwana bibi byawukana. Omwavu kaakwane abagagga bakwanisa ssente mbeerera. Abasajja balina ssente ebigambo byonna. Gwe yitawo tukole. Okolere eddakiika 10. Rediyo yani enyo gye mubba. Mbadde nkugamba abasajja ebigambo byonna ebyandikwanye byabulira mu ssente. Kati gwe bwakuwa manya I love you byonna abyogedde I can't live without you. This is the hilarious thing I've ever met. Nedda anti nze byange nabikugamba kati nze oyaba nnemye. Oyagala bakwane. I know what I'm as such, but you have to be romantic. Yogerako ku bugambo. Bwawulira kalo waffe asobole okukkiriza. Yeah, you have to be able to communicate. You have to be able to arouse my mind. If you can't arouse my mind, you can't get my heart. Ne bwaba talina ssente nga manyi okukwana. Ate yo naye takola kuba abayogera nnyo aba n'obudde bungi. Kati oyagala ki mukwano? Kugambye abasajja balina ssente tebatera kumanya kukwana. Ate kati gwe bakutya n'okukutya. Akajanja oyina kangi kalo. Kajanja ki? Kati kiki enjogedde ki? Otandise wano alozi etukweti elokweti. Ebyo gwa byogedde. Ate simanya biki omwana wuyo simanyi ogenda leeta continental food. Kati omusajja wattu akukwane ng'awulira birthday y'omwana gundi graduation y'omwana eriko continental food. Ate kati ezo si stress z'abasajja Zubeda. Ekyo kye nagamba nti omukazi ewone oba tolina nnyo ssente omusajja omwongerako ki? Waliwo ebintu omusajja byatalina kwestressinga nabyo. Omusajja tasobola kwestressinga na waddiko na wammere na waaki. Omusajja w'obuvunaanyizibwa. Yes, ajja kubuuza how much do you need? Okitegeera waba takubuuziza n'akugamba this is my contribution to the graduation. Gwe ng'omukazi n'oyongerezaako gwe z'oyagala. Kiki kye nabagamba n'okola ky'oyagala mu mutwe gwo. Yes, toyoya kintu ky'otasobola kwetuusaako ekyo oba abawala tunaakibagamba emirundi ojja kukakkana bakusibye. Era babasiba bulijjo. Bintu byakweswaza ky'oba olaba abawala babakola ebintu n'ajja n'agamba gundi yankola kino na kino na kino nti omusajja gwe nayina yankola bino na bino because omusajja akulaba wava otolina gyodda. Basane kalo abantu bagamba kati nga bulaba okozemu kasenteko. Oli naafuna omusajja kale nga n'omusajja tali bubi nga naye ayinamu. Kalo ayagala birthday gitwala Zanzibar gayita zirina ezigende Zanzibar. Birthday zange mekazi wakalaba nga nzikoyera Zanzibar. Nedda nkugamba nti kalo ogambye kati birthday yange egenda wa Zanzibar with the girls. Ninawo mmeka ba girls tebasobola kweteeka mu bwonga bwo. Beetaddemu naye kati g'osuubira omwami wo naye okukola ki? It's a contribution. Agenda kukuwenga bukadde bubiri agaye bannaye bwe nninawo. Which is okay. Zubeda nze nsiba abantu mbagamba in relationships it doesn't matter by the neighbor just friendship. What matters is the effort someone puts in. Cynthia ompadde oli mukwano gwange ompadde ekirabo kya mmeka nno. Cynthia oli boyfriend wange oba oli mwami wange ompadde kintu kya ssente mmeka nno. It's the effort to actually show that they care, that they think about you. Okulaga nti agezaako. Exactly. Ng'olwaki oba osaba Zanzibar nga tosobola na contributing yadde 50%. Ku Zanzibar. Ku Zanzibar. Kitegeeza abawala ayalabye nga munne ali Zanzibar nga naye ajja agamba njagala kugenda Zanzibar nga talinamu yadde zirya lunch ku Javas. Kye nabagamba you're becoming broke because you're proving to broke people that you're not broke. Abantu b'okakasa baavu.
Kyokka nawe abakakasa. Nawe abakakasa weeyiya bweyiyi. N'obusente bw'obadde nabwo ogenda bumalawo oddire ddala kyokolamu ebyamagezi bye wandigyemu akasente ka Zanzibar ate n'osigala ng'oli bulungi. Kyekyo kye wambuziza nti lwaki abantu abamu abaana abakola ku TV ne babeerawo nga bantu babalaba ne batafunayo kintu. Abaana babeera wanene ne babeera baserebu mubalaba batambula bulungi, bambala bulungi, bawunya bulungi, afunyemu ku kamotoka, mumulaba asireyinga agenda mu mabaala ne mugamba ye gundi alina ssente. Ssente ezo ziggweeraawo. Kukakasa. N'agenda n'ayiwa ebbaala. Obadde ku TV emyaka 4, emyaka 5 oli okyali mu kukakasa tolina ke weekoleddewo. Wallahi. Tebalaba bantu kye weeyongerako tebakiraba bakinoonya tebakiraba. Enkya ya TV okugoba. Enkya ya TV eggalwa. And then what? Ate ziggalwa luno. Tubalabyeko TV neggalwa n'afuuka blogger. N'afuuka TikTok lamenta nze we mbayita n'abeerako n'awogalira abantu okuva ku makya naye nga naye yali ku TV akagato gwe katuuse gwe kanaatuuka TikTok lamenta akola live n'ayita abantu double tap the screen share the live share n'afuuka share the live tap please tap bimenya banange naffe mutumenya abandi bawolereza mutumenya naye ekya TikTok kino ekibadde personal. Lekerawo okwogera kati buli ananyiga nga mumanya akagato kamutuuse nga mumanya kituufu mulekerawo okugenda ku tap. You want to prove to people obeera ku live ku TikTok oteekayo obukliip olaga oli bulungi nina abantu nze by the way I don't know the dynamics of TikTok because osangako omuntu ku ssaawa emu ng'alangira baavu muli baavu nze ninamu nze ndi waka nze ndi bwenti neyeetoloola n'atuula ku balkoni nagati naakola biki n'ogenda n'okola ebibyo nodda ku mwenda nga kwali ate ng'ayogera ebintu byebimu okitegeera ogenda maliriza oyogedde ebintu byebimu because you don't have content tomanyi kye bayita content tomanyi kye bayita research tolina script yonna gy'otambulirako olyoka owogana babantu b'osanga yatandika alina ebyamagezi byayogera essaawa zino eno akola gwakuvuma abantu day in day out gwakuwalana abantu kusika amasannyalaze nti yawuliddeyo yabaddeko ekintu n'omusanga ng'akyogera bali okubakolimirako ogenda sanga atandise kuwemula abantu oluddako ngali mu komera bamusibye netutandika furigundi justice furigundi but ako ka pressure ako kakake mweteekako ke kabaleetera anina lwaki TikTok ya wano ya pressure kuba naliko Nigeria nga TikTok real business like most of the other countries ongomanyi abaana abanigeria sente zebafuna ku TikTok empitirivu naye wano TikTok ya wano yakweragako ani asinga Njono ya postinze kino nange kampostinze kino ani yaguze motoka kutuula mu nnyimba ne bazina waliwo nzijukira we waliwo some nonsense musimanyi nabira byeba ku snap musimanyi omuwala kyasinza okwebaka n'abayimbi e Kampala omuwala yavuddeyo naganze nalya gundi ebyo ebintu byabawala okuvaayo bulijjo oli ku snap manyi ze snap yannema era ojja jinjigiriza naye tujja laba by next year olaba kale ekyo kyokoze tojinjigiriza wowe nagigenda ku muntu ajja kumanya nti kati olaba mbagamba kati essaawa tujja laba nga ngenda kumenya nkwata mangu gwe wanjigiriza YouTube kuba nze nkolera ku YouTube omazeemu amaanyi kasotanise eloquent etiketi ate Snapchat eriko eloquent ate Snap oyogera oluganda lwo bulungi ekipale tekyetaagisa nakyo kale yogera kyobadde ogenda but Snap nga beerangirirayo basajja kiki eyo competition waliyo za competition z'abasajja bokka beerangirirayo basajja kwogera nti bawagundi ogwo mulaba alina basajja bwe bati oyo yamulya ne beeragako nti emmotoka gy'alina siiye gye musanze eyo siiye oyo gundi ennyumba mwasulamu siiye webanga siiyange gwe n'ofuniramu wa kati yo Snap bwetyo bweri eyawano It depends. Gwe kyojagalamu. It depends gwe kyogirabamu. Obadde ogamba mu TikTok ya pressure. All social media mu ggwanga lyaffe ya pressure. Actually, even outside
our country just kakuba nti most of those other more developed countries abantu balina engeri gye bakola ki gye bagikozesaamu n'essente nze ndaba bafuna nnyo ssente anti kati eba ebyabwe every opportunity you get omuntu ne waba akuvumye bo bakikolamu ssente ffe wana eno omuntu avuma omwaka mulamba ng'era talina kyeyeyongerako nga views zaazirina naye ng'asula njala. Exactly my problem. Nti wana eno abantu babeera nnyo famous oba popular, not celebrities. We have people who are famous, we have people who are popular. Tulina ba celebrities batono wano batono nnyo balinga bamekolooza batono nnyo. So wana eno tulinawo celebi yenna mu industry Mwebali. Eh. To be a celebrity, you have to be celebrated for something. Not just nti ninayo between kati ne ba one hit wonder beyita ba celeb. Kitegeera. Mumuteekayo ennyimba zaabwe ne mubawanika. Nsobola okuwanika tekikufuula celeb. Anti ye aba amanya celeb. Temwamunnyonnyola nti ali famous oba popular. Ekintu kyonna kyonna ky'okola Zubeda kirina okuba nga in some way kirina engeri gye positively impacting people out there for them to be able to say, I got this, I am here because of Zubeda. They celebrate you. They have to celebrate you. So you might be famous. Obengo ina kyogamba nti bane people celebrated me. And they were thankful. Tulina abaana, I don't want to start name calling, but tulina abaana wano nga they are famous. Nga just you're famous. Tova wow. You're famous nti abantu bakutegeddeko. You're famous. When you're famous, most times it's short-lived. Because just only famous, wakoze kino abantu ne bakitegeera nti wakikoze. Oyina kyogenda okuzaako. Tewali. Toyina yadde kyoyingiza mu nsawo. Abaana kati all over X, abaana batandise okuta obutambi bwabwe. Abantu bakalabye ozizzaako ki? Oyinayo ebitundu ebirala ogenda baga kati ebitundu mbirese mu paati to bya bbulu. Era byoleeta just nti oyinza okwalulibwa bireeta obishevinze kuno obireeta tebiri shaved. Oguddako n'okola otya? Nosala Shaolin Sako. Shaolin Sako yeebere. Nange so baselebu wano otuli kala ayinza kala ojja tukoleyeko kulisi aba celebrity wano betuli banaddamu okubuuza mikwano kanje sigaza ku mikwano sigaza ku mikwano. Yeah, but you can be famous. Then tulinayo n'abantu nga they are popular. You're popular for something you do. You're popular for, you know. Kati abantu bino tutafutegeera bintu byabwe mugenda beera nga muli ku pressure osanga omwana nga ali ku pressure n'omubuuza kati kiki anti sinnateekayo ka clip n'omubuuza bu clip oba kusasula ssente mmeka nfunamu views abantu bakulaba n'ofuna erinnya gomanyi ntuuka wantu omuntu n'aŋŋamba nti no you're like oh dear ng'okyali ku lugendo mwana wange okitegeera okomaka oh dear. Toba n'oli bamukozesa ensobi ne bamugamba agenda ovume Carol kumpe ogenda omusibeko ekigambo abantu batandikira okutegeera waakajja wota banagulira eddene. TV ne TV zikozesa abaana ekintu ekyo ba producers. Nagamba Carol genda okole kino kikuyisaawo abantu bagenda kukubeerako bakwogereko onaawe ofuniraawo erinnya nakyo ba producer bakikyuseemu. Nina gwe nabadde naye era mukono gwe nangamba munange ffe yatunnyonnyola but shouldn't come to you mbutse bwali buzibu bwe producer yamugamba it's your first day on the show. Oyina kuba ddala oli yagireeta eno show abantu eyo controversy ejjewo akuddemu eno show ezimbe musimbuliraawo okitegeera ne producer alina obuzibu naye ate obuzibu we buva nti baproducer bano eno obiwogganaawo naye weba kukima nga bawandiika ekiwandiiko kiri we are not countable. Kibuuze Keiza ajja kunnyonnyola abantu b'e Uganda. Nakiraba. Ajja kunnyonnyola abantu b'e Uganda. Baba tebakyakumanyi oba wakikoze ku lulwo nga tebaategedde n'okumanya tebaategeddeko. Nze sirina gwe nasibisaako naye gundi institutions ezavaayo okukondeminga ebyo ebintu ne zivaayo even they had to go ahead and go legal about some of these things because I was working for some of these organizations and institutions. So for them kibakakatako okubeera nga tebavaayo kola ki okugera ku bintu bineeno naye baavaayo waliwo omuntu omu gwe baavaayoko
producer we n'agenda n'awandika script empya n'agenda nagaa zino nzija mu fayiro yange nze zino ze script ze namuwa biri yayogera bibi bambi nga ogenda mu ka clip wali naye ayina we yagambira leka nze nina bwino n'agamba era awo mulaba awo nali mugamba by'oyogera sinza yabikugambye amweyambulira n'asigala bwogo essaawa yonna producer akuvaamu ate wano e Uganda producer akuvaamu bulungi novuma gyegimu n'emikwano egitusudiya emikwano egikusudiya essaawa yonna ogikubira nga tegikwata essaawa yonna batuula nga gwe emboozi ajano n'agamba nze namugamba Zubeda ne mugaa Zubeda olumbye waaki n'agaana omanyi yo tawulira omanyi yalooza wa kitalo musibe so bwe tutyo bannange olunaku olwaleero bwe tubadde Karo kagende ne bwe banyiiga Karo baliwo si buli ssaawa nti bagenda kubeera nga basinika banyiige si birungi ebintu ebyo banyiige si kirungi okimanyi onyiiga nnyo olwala mangu stress ezo zirwaza ekintu ekyo obeerawo ng'olira omutima gukuzitowera ate buli lwogaana okweggyako obusungu oyinza ofuna heart attack. Some of those medical problems by the way are brought about when you have anger. Some of your hormones won't work the way they have to work. So bintu bya mu byesonyiwe temunyiiga nnyo okitegeera temunyiiga ate ebyo byemutuvumavuma nze ebintu byemunvuma tebinnuma kwanga waliwo omuntu akuvuma ekintu nekikuluma kitegeera kakiringa gwe Zubeda n'obeera awo obanga oli ne kasuku obanga oli n'entambi nakugamba kirabe jjawo obumpi ekyo kiyinza okukuluma. Producer jako bintu byekisiru jako bintu byekisiru nako okukyaza wana abantu batandika okumanya jako mbadde nkugamba kale tukireke example webale nnyo tukomyawo bannange katugenda tuteeketeke graduation z'abaana totawaana buli kimu okiyiye twatandise bulungi embozi ebadde egwedde amakenga ne kapanchi tugenda bawa akalungi obumpi bakugambe tolina kabina bulijjo nga tonyiigera nze gw'onyiigidde tofaayo nze bye sisobola bikuvuma kale gwebale nnyo ndowooza obyogedde bali tebabiwulidde ekigendererwa kyo era obadde wazze ng'okiterese ngo yakikumaliriza nakyo omaliriza nakyo emmeeme yesse abakazi abalungi tebaba na ntondo emmeeme yesse osenga ompisa omumpi n'obutaba na kabina tofaayo ogambye babikuvumya ebyo mboli mumpi mbiraba nange nga banvuma bakuvuma ki wafuna ebbina oli bulala naawe oyinawe wagendera okuzanga toyina kabina simanyi nabo wava mu kuyonsa ng'olina ebbina eddene ndowooza olowooza bulijjo ayagala kinvuma oyinza n'okuba bamala ozaala bakugyamu amasavu ne bakuwa kabina wagenda bulijjo ayagala biŋŋamba kati onvumya owulira otya kiri kyembadde ŋŋamba ku mutima kivuddeko era kale atisiti omuntu omusalako ekigambo n'oweweera ngenda kutwalako ku kacaayi idi anytime you want njagala kati no I have obligations I have to work 0% Ezaki abantu mu entertainment kyagaba sente enkalu baloga soko mbulireko layira wallahi togenda nga tokiŋŋambye ngangaba enkalu baloga genda ku beboda b'emakindi bakunyumiza ekifeeyo okola otya baŋŋambya omutera ku ssimu kati nga nkuwaza ki soko mbulire bakola batya naabwe tondeka industry mwenkyali fena mwetuli nziza okulaba nga zifuumuuse tokyalaba mu nsawo nga walesemu akasene nga shwya ettogo ly'ezeebu ye nga bwe lyagenda ddi naye abaana abo baka babiŋŋambye ebintu by'emakindi eyo ne ŋŋamba wa then ne mbaako gwembuuza kyali wammwe atula nnyo ku pano y'akasuku actually kweyo birthday ya mwana wa Shalom ne mugamba wamma abantu b'emakindi aba bayimbi nti beeroga naŋŋamba sha sibayimbi bokka mwenemwene basere bukiri nti abeera makindi beeroga naate abakazi ennaku zino baatabuse ŋŋamba kanyasika ne ntununamu n'omenyaamenyamu ŋŋamba baani bakyaliwa nga babeera emakindi okuba muto ki naye bambi temutuloga
Kintu ky'okuloga ate oba onyiize nnyo. Oba otuuse wala. Sasula abaana kuti tukutuwa nvumi. Befumo kaliko. Kintu ky'eddogo ekyo. Ekintu ky'eddogo ekyo si kirungi kuba ojja kuloga omuntu nga ly'eddogo. Naye ate n'abantu abaloga lijja likole bambush likuddire. Kimanyi abantu abaloga baba abaloga. Aba mulogo ye nga nakirala ate abagenze kukola ki? Just abamudinaayo. Ate aba takkiriza nti talina. N'oli omubbo ayanzibwa mubbi just abeera mudinaayo nti si mubbi. Era nze simanyi. Naye ajja kunkubira. Wabula producer jako bintu bino. Esimu yo kyagina. Ajja kunkubira. Baayi. Bannange baayi. Bannange kamalisawo obulango bw'abantu. Nze bedanga tonneebazizza kujja. Sisobola. Aba Bubbles Beauty bakola ku nsusu ez'abaana abaddugavu, abaana bali chocolate caramel color like Caroline Maka. Oli ogedde leero. Yeah. So mugende waawo ku New Pioneer Mall. Mubeere ng'ate. Muwala ati. Nze ngamba yadde yakunyiiza twandigenza. Bannange Atalantis bakola nzigi, madirisa geeti. Producer abulango ya betondi jango jeko. Jako ja betondira namwe mukiraba sponsor. Omwala ayagala kundetera ntalo. Jako. Abalala mwenna ba Ali ba manda bani mwenna nja betondira mukimanyi buli jombalanga. So embeera bwetyo bweri. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abankuumire. Tujja kusinkana olunaku olw'Emmande n'ekigenda mu maaso. Embeera bwetyo bweri. Sirusiru gwe. Executive Media. Focus, innovate, succeed.